Nyongera okusiima okuba ng'oli nange ku Salt TV mu mawulire gaffe ag'Omunnyo live. Ekitundu kino tugenda kitandika n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ayogeddeko eri bannayuganda olunaku olwaleero bw'atyo n'asonga ku mawanga Uganda gy'esobola okutunda ebirime byayo asaako n'ebyo ebiva mu kulunda. Bw'atyo ategeezezza nga bw'agenda okussa oba okwongera essira ku kwongera omutindo ku bintu ebiri mu Uganda kisobozesa okwongera okufuna akasente. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ayogedde eri eggwanga ku nsonga ez'enjawulo omuli ebyenfuna ebyokwerinda ebyobulimi. President Museveni ategeezezza nti kimuluma okulaba nga ku ttunzi ly'emmwanyi mu nsi yonna ery'obuwumbi bwa $6 amawanga agazirima gafunako obuwumbi 25 bwokka. $460 billion. However, of this figure, the coffee-growing countries, of this figure, 460 billion, the coffee-growing countries of the whole world only get $25 billion. Mwami Museveni agamba nti mu Africa abalima emmwanyi bafunako obuwumbi 2.4 kyatagenda kukkiriza Uganda erina okufuna mu mmwanyi ng'ezongerako omutindo. Exporters of unprocessed raw materials where it is economic to add value are exploiters. When we dehusk, roast, grind, and pack here, Uganda will get more dollars, and we shall also pay higher prices to our farmers. President Museveni asuubiza okuyamba ku buli avaayo ng'agatta omutindo okubikolebwa kuno. The export of raw materials and slaves for the last 600 years is the cause of this stunting of the African economy. Stunting, they call it okuningama. Ever since 1986, I've been trying to get value adders to all our raw materials. Mwami Museveni agamba obutale kubiva mu bulunzi bwa Uganda weebuli mu Algeria ne Ethiopia balina kutereeza bisigalidde. Ku bbeeyi y'ebintu, President Museveni ategeezezza nti si baakusala ku misolo naddala ku ebyo ebiva ebweru wabula okwogerezeganya n'amawanga agaviiriddeko okutabula akatale. Instead, we are doing two things. One is to engage the global actors that have caused these artificial shortages. I have contacted some of the actors. I'm in touch with all these wonderful people. I'm glad H.E. Biden is going to Saudi Arabia to meet the Crown Prince to get OPEC to pump more petroleum out of the ground. Alambuludde ku katale mu mawanga ga Africa omuli ak'omukago ogwa Komesa n'omukago ogwa East Africa. Awunzisa alabula ku kutabanguka mu mawanga agali mu Great Lakes nti ensonga zireetebwa butategeera mawanga malala. To fight what war and against whom? To fight a war of ignorance and fight against our expanded prosperity. All understanding people should denounce this sabotage. You, the leaders, really should talk to our people that they are undermining themselves.